Busesa kifo ekimanyiddwa ennyo mu bubenje ku luguudo Lubega ng'okudda e Bukiri. Ekifo kino we wagwa akabenje k'ekimotoka ky'amafuta mu mwaka gwa 2021 ekyakwata omuliro era abantu abasoba mu 50 ne basirika. Kyokka mu kiro ekikeeseza olunaku lwaleero ku ssaawa 4 ez'ekiro lukululana y'amafuta ebadde eva e Kenyangedde e Kampala ekubye akagulu mu oba kayite hamp ne wabeera n'egwa mu maduuka e Buseesa. Endawulo erimu nti eno kabiri yakosiisa bintu byaife ng'amayumba dayaganana ni trailer yinaayo kati trailer yinaayo yadojinga yalumuka yalagalu ye yawona trailer eno yatandika okunoonya waawo ebita kati mu process awo eyagwirira mu maiso wano. Abantu bagamba nti nga yakagwa amafuta gatandise okukulukuta nga tewayise kabanga n'ekwata omuliro ekyaviiriddeko abantu abadde mu bizinensi zaabwe n'abadde maka gaabwe okubuna emiwabo. Inaabulira emotoka etuuka yagwa n'alumuka najira otuuka awo nga negera emotoka eri kwaka nabayeka alitola mu bintu n'alumuka naerayo n'awaba n'ensintyo ekintu kyagema ekyagemya kyalabika amafuta gatandika okutambula gasinziza amayumba agogonagona gaidira mu mudumo n'okwidda okugema ki en'obwaife yatumbukirewo abantu nga bakenda okubedda ebidomola okwidda okusena amafuta ekyayambye babwina omuliro balumuka. Poliisi y'abazimya moto yatuuse mu budde nerwanagana n'okuzikiriza omuliro guno wabula we gwazikiridde nga amaduuka n'amaka agamu gasaanyeewo. Wano waife dino buteerizi daife dino dona bintu byayire masepiki bidomolo mameza bintu byonna byayira kwabaira amabaati gonna gasasiike nga bwe muli kubona dino dona. Abamu ku bannannyini bintu ebyayononeddwa bategeezezza nti bannaabwe abazze okubadduukirira ate bazze mu kudda mu kunyaga byabwe nga mu kaseera kano basigadde ttayo. Nti omukyalo ono n'ajemba bwe yavuiremu n'akateeteeyi bw'ali. Omukyala n'anyonga Luusi bwe yavuiremu n'akateeteeyi n'omwana we bwe bali. I've lost national ID, I've lost IPP ID, and there was money also in the back. And some other property that we are yet to establish, but most of the things were taken. Abo abalina bizinensi ezaayononeddwa bagamba nti babadde bazitambuliza mu mabanja ng'ekizibu ekibatuuseeko kibalese mu kaseera kazibu ddala bwe batyo ne basaba gavumenti okubadduukirira. Kumande nikujja kuteeka sente aye kati saawona byaweirewo byonna byolulire. Era ndi kusabira gavumenti etwiruukirire mu buzibu buno obwatugwireku. Ng'ogyeko ebintu okusanawo abantu bategeereza nga bwe waliwo abantu abafunye ebisago mu muliro guno. Dereva yagezizaaku okukoona endibirwamu ng'emmotoka emaze okugwa yavaamu aye era bagiira okumusikamu nga yeena amaze okusiriira. Omuliro gwaserengeta gwayenda kugema kusaidi kule eri ya kansala yagezaaku bazimye yeeno omuliro gwamugema. Obubenje mu kitundu kino abantu babuteeka ku kagulu mu akateekebwa mu luguudo ate ne katasiigibwa wadde okuteekawo akapande konna akalabula baddereeva. Nti emmotoka buli lw'eveeta ng'eri ku supiidi enene tesobola kulidyusinga. Bagamba nti baddereeva bangi bakeekanga nga n'ekidirira kuba motoka bigwo. Ge baba basobola batoole obuhampu buno obutono babuteitale ku nkuutu motoka dijja okutuuka wano nga dikendeziza. Lubega yakusakidde eggulire nno ku lwa Bukedde TV.